Full figure leero yeekyaye wetuwogerera ayabizza ebyama avuddeyo n'abeera ng'asabula avuddeyo n'abeera ng'atabuka avuddeyo munnange n'abeera nga buli kimu akyogera ani akedde okunyiiza full figure bannange katubeere nga tubikuwa ekizibu ky'eggwanga Uganda isi ayita okuvuma abantu engero z'abazungu eriyo nnyingi. What is good for the goose is good for the gander. Oyo muvubuka oyo musajja takyalina muvubuka yenna ndaba afunye n'envi stress zimuwadde envi oyo musajja Kyagulanyi ne bwalifa kikomyawo kijogatako kikyagala kukiwulira. Omuvubuka oyo abinyiridde abantu obwakabaka bwa Buganda ne buvumwa because of that boy. Nasirika naga mukole gaali kati ali miskini bamukubidde eriganga. Ekisanja kikibamu kyapanze mipango bakuba ali miskini ne bayiwayiwe emmotoka z'omwana ye bakola kigo bakubanga buli kaseera bwe batambuza nga ddemabega bwe bateeka mu damage ezi buli kaseera abeerawo nga ye buli kaseera alina kukola mmotoka ze yagenze kuyimba avudde mu kuyimba mwagamba yagwa then ate yagwa mu mwagaza kimukuba waaki abayimbi babaddeyo bangi waki mwakube alien skin jinja bwe yamaze okuyimba ne kiba kiri nayimuka agende emmotoka ze ne bazisalako nga baamu yalagidde owano olina okubeera ng'olina substantive mukwano excuse me I know what I'm telling you. Gamba mbu gattako mbu ekale mbu ati yavuddeyo yekenyini yeewana n'agamba aye otulabye odanga eyiddeira ondabye Museveni yakawanyaza miliyoni 600 ez'embaga ye embaga ya bbanga ki yazimwera ludawo mujja kunyiiza abantu bajjeyo ebyama yazimwerawo olukago olulamba nga Museveni kyagaba miliyoni 600 yo weerikaguta Museveni bwe mani matwale mu kkooti kyeyakazimuwa yabadde ku hotel n'oyo mwana osobola okuŋŋamba nti omwana oyo tategere ndi muzeeyi agenda kujja muzeeyi Museveni alina walaga nga talina appointment listen tugende mpola muzeeyi Museveni alina walaga nga talina appointment kintu kyangunye gwenziramu anti kyobuuza tekiriiyo muzeeyi atambula teyeetaaga appointment yonna mu it's okay strategic protocol we wanaalaga bamanyirawo myezi ng'ena. Thank you so much kyebadde njagala okumanya oyagala kuŋŋamba abo abaana oyo mwana wa Nyanzi yategedde nti muzeeyi agenda kujja ku university oba teyagambako kitaawe nga ne recently ku olwo wennyini bali ku hotel ate gwe yamugamba n'amanya naki kyagenda okwogana muzeeyi omwana oyo yajjawo obuvumu obukuba Museveni obwama ne muzeeyi n'akuba omwana obwama omanyi president omukuba akaama omanyi president omukuba akaama olaba sala akulema okuba akaama bajjawo amanyi waliwo talk waliwo behind kye balina ekyabwe era beeraba era beemiitinga n'Enyanzi kino kiraga nti mbu waliwo something according to the situation bweri kubanga omwana wo ng'avudde mu nnyumba osobola okuŋŋa nti omwana wo Ssenkubuga atambula n'agenda mu conference ng'eyo batotegede ate mba ndi taata we okumiitinga president n'abaana abali ku university era bamala balondamu bamala bakobera covid Clever gye bannange amanyiira avuddeyo n'alyoka agamba nti Dr. Jose Chameleone teyali mulwadde mbu y'ensonga lwaki teyagenda mu ddwaliro okuba nti nno amulaba naye Clever gye avuddeyo n'alyoka agamba nti dokita amaze n'emyezi 4 munnange nga yagenda kuba nti no bamujjanjaba nti weeri akyali mu ggwanga lyattu Uganda mbu teyali mulwadde mbu yali yeekoza ebyo nno si byaffe bya Clever gye bwe yali mulwadde mu ddwaliro wamulambulako lwaki wamulambulako kuba yali mulamu omuntu aka yamujjana ne tumusabira kati kankubuulire omuntu abanga mulamu ogenda mulaba ki yali mulwadde ali mu ddwaliro bw'okukkiriza kwe kwe kugaanya okumuteeka ku ndiri
akati nze okukkiriza kwange kumufuula omulamu kuba n'akalango nti akomawo ku Saturday. Ekyangu kyekiriwa ngasse kakkana bukakkanyo ngasse abe ngasseemu ntereera kuba omusajja mulwadde abadde era jjanjabo ekyo badde okimanyi mbadde nti mulwadde era nga nze okukkiriza kwange kundaga kamiliyoni mulwadde nga nange okukkiriza kundaga kamiliyoni mulamu. Yes, oyo nno ye Clever J mukwano katubere nga tweyongerayo kubanga mawulire mangi ge tulina. Ate mulowooza Alien Skin yabadde tagenda kufiira Iganga. Iganga afuuse Iganga bannange Alien Skin. Munange ate ebintu byamutabuseeko nga wooli mu kulaba akatambi awo bayagadde okuba nti nno bamukuba. Bayagadde okuba nti nno munnange bamumalako emirembe. Bayagadde okuba nti nno munnange ate bamuttira Iganga nga woli mukulaba akatambi ako. Ensonga nno obwezityo obweziri akkiriza tubeere nga tweyongerayo naye nga nkujukiza nti subscribe nga njagala okubuuzaako ku David MT4ST ne tubuuzaako ku Masabya Simon Idi Mubaraka tukubuuzizaako Wamala Elia Sami Cool tukutumidde kate ne tutumirako ne ku Adija ne Mariam Nakato katusooke tweyongereyo. Senga Sidi kyakoze Shalom kikambwe nnyo avuddeyo n'abeera ng'ate amulangira olutalo lwa Senga Sidi ne Shalom nkyalunoonyereza kwe lwavudde naye nga ye Senga Asidi munnange amaliriza okusabula Shalom wabula ate ne Shalom naye ayanukudde Senga Asidi byonna katubeere nga tubikuwa. Shalom okujjako YouTube channel yo Shalom n'okutunda eddagala ly'amazzi kikyoyamba Uganda ekyo n'enkiza wali. Shalom ebintu bye wavuma omwana omufu n'omuwaayiriza n'oyogera ku famire ye wabiverifying wangi Shalom osiiba ovuma Winnie Wamani wabiverifying Shalom wayita waneeno akavubuka ka TikTok akazina abawala amatako ne bavuma Winnie Wamani wabiverifying ne bamuwogerako ebigambo ebyo byonna wabiverifying. Shalom na verifying ebigambo bineeno wammanga. Shalom na verifying mbuno zina amatako. That's why Sakukumba. I was not sure over Saha yazinye omuwala namufiga infection. That is why namukubidde era omuwala oyo namusomera enamba yanga abantu mwenna nga muwulira. Natansindikira buki bujulizi era Saha nalina omukubira era n'abalala ntero bakubira. Shalom nakakasa mbuno ozina amatako. That is why sakubira kubeera nandikubidde nkubuze nti wama Shalom ozina amatako wandizemu yesi kuba I verified. Ekyokutunda wagambye nakuzina nakuvuma ebintu bibiri. Imbu bakuzina amatako era otunda n'eddagala egganda. Ati n'eddagala egganda nalyo kivumu tolitunda. Shalom just ate imbu era nze era samuddamu namulaba bulabi wanziramu wankolera video ne ku YouTube yo jeri oba yali wantambyo but wankolera video and you even mimicked how I talk. You laughed at me unanagira wanziramu. So mu byonna nkiddamu
Shalom ebigambo bye nakwogerako byali bya mirundi ebiri. Actually Shalom sakuvuma byali bintu ebya like we were questioning you eyasomere eseta high ne nkubuuza bazadde bo bakusomesa otunde eddagala egande ery'amazzi ne mufunza n'okusika enfuli kuba byotunda. Era ne nkugamba oyogerera abantu biki bati baze nembasomera banange sabasomera inbox teyali emu tezaali bbiri tezaali ssatu nga Shalom ozina amatako. If it was one person eyavuddeyo nga eyavuddeyo King Saha nandigambye maybe bamuwairiza Shalom basooka ne bakuleeta mu senditi. You contacted me nga abaana bagamba obazina amatako mu senditi. You contacted me era nembisimuulayo. Obadde mu lutalo lwa Elishama a lot of people a lot of boys ab'oku campus ku mobs gye wasomera aboku abeseta bonna they were in my inbox. It cannot be. If it's one person I can say okay, more than one person, 2 people, 3 people, 4, my dear, it cannot be a coincidence. So then nkugamba ebigambo ebyo biwulire bulungi era n'ababiwuliriza babiwulirize bulungi era mbizeemu mbuno otunde eddagala egganda wasoma n'ofuna degree naye otunde eddagala lya mufunza n'ennyongerezaako mbuno baŋŋamba mbu era bwe ŋŋamba mbu omuntu atali omu 2 3 4 imbu ozina amatako byebyo kati awo nkyuseemu ki Zenagana okudda musenga dinagana. Sigena janvumidde bba hawde kwa muzemu. Hawde kwa muzemu. Naye omukazi nakuvuma nakulangira ebisiyaga nga bwantunde eddagala lya habo wabuza kwa muzeeko. Naye kidduma okudda ku seti n'omuwolereza no verifying ebintu bye. Nga senga abantu mabulamu bw'abantu bangi bwayonoonye. Anti nze kyenkugambye Shalom gye tuvudde otuukawo waawana. Bali aboogera waliwo ababibawa. Okitegeera. No. When you ask the leaders to verify, nguwadde example. Yakubidde King Size. Yamukubiddeko essimu okungamba byanjogerako. Yakola kikyamu era tukikonda eminga. Nagerako ogusooka ogwokubiri ogwokusatu okusnap ne banjogerako. Ekyo kye yakola kikyamu. Mukwano gwo. Era ne mbimuweereza ne mugamba ebintu bino by'oyogera obijjawa teyanziramu kati nandikoze eki. Era senga yanziramu nandikugamba. Nze nina abantu abampeerezera message nangamba wakisenga asijjanjogerako bwati era ne mukubira ne mugamba omusajja ono yakoze nakunnyonnyola mukyala we ye yampeereza message era ne oli ne muddiza ne mugamba mukyala we ye yaweereza oli message. Oluvannyuma lw'omukyala eyavuddeyo n'alyoka agamba nti no King Saha munanga alina ekirwadde eky'amaanyi kye yamusiiga. Okitegeera nno mukwano kaakati lwagudde munange ku Lili Puzzle. Lili Puzzle yakoze live namba ng'ali ku King Saha. Lili Puzzle munange yavuddeyo n'anenya mbu King Saha okuba nti no yasiiga omukyala oyo ekirwadde. Katukuwe Lili Puzzle. Ebikolimo by'abakazi omwana w'abandi omusiiza ekirwadde ekikambwe omaze okumusiiga ekirwadde ekitagenda kuwona omwongeddeko ekirwadde ekibabulanga kamulali omwongeddeko ekirwadde ekibabulanga omunyango tomugulidde yadde sabbuuni w'okutawaaza yadde ddimi lya ng'ombe kale gesha wa bbeeyi yadde ddimi lya ng'ombe sabbuuni wa bbulu agenda anaab'obukyala bwe mugenda kuddawo ebisiraani n'ebikolimo mwakulirawo abatakimanyi nti omukazi aweebwayo kantu omukazi n'omuvumbagatira n'oyagala okumutuga nze ndiwo okulwanirira bakyala omusajja atta abaana bafa agenda nga bwagenze yadde kondo muyangabu yadde kondo muyangabu yadde buwulizi bw'amagye yadde kalaifu gadi ake2,000 takalina mu mmotoka yadde mu bbaaga ayambala bukanzu palina amaanyi abagwagwa batusinze nnyo amaanyi ne bwe tuwogera abagwagwa tebawulira naye abaana baffe basisita baffe abo abajja basibye obubi nambivu abagwagwa batuddira abaana
gisema kula musirise kyekino ekintu kye mwatuyingizaamu tulina bannazaala baffe tubadde n'ekitiibwa Keza awasiza minisita Bobi Wine avuganya ku ntebe ya mukulembeze abayimbi gavumenti zonna zaatudibaganga nga batuyita badongo Mukama atuyambye abadongo tuvuddeyo abaana batandise okutta abaana abato betulinamu essuubi mubalekete mubawere babirwadde kale bw'oba tosobola beera n'omutima ogulumirirwa ne kondo mumala ababa nekibatwala mbwa amalaaya tekuba kwagala era babeera balamu naye bw'omugwako n'omutugambulago n'obanga empologoma ekutta akamyu ekintu nekikwambala amaanyi empiiga ekiruyi n'ogwa ku mwana w'abandi n'omutuga because I hear an audio on TikTok live on a Senga CD's page when is the girl narrating the real story agamba bamutuga otegera bamutuga nenga toteza kibwamu by force omwana n'agenda n'amira pepo buli lwomira pepo olabira ddala ng'ogenda zira kumwa pepo buli lwogimira ekuloosa ebirooto by'okufa ebirooto nga bakutiya ekitiiyo for all of us kubanga abagwagwa batusinga amaanyi tetulina gwogera bino si byakuyimba buli omu alina abawagizi be ennyonyi singa ebadde ensaalwa nzirinnye emmotoka eno bakama bange gye ntudde mu mpya $405 lunaku lwajjo nabadde lwakaaka sente zange zonna ze nayimbidde bazimpadde ku Kenya border wiiki ejja ngenda kuyimba ebivulu bya Easter simanyi oba nationals malayo ensaalo eriwa ensaalo yandikutte nti njogera nenjogera ku lw'omwoyo gw'eggwanga buli kimu kye njagala bakama bange bakimpadde omwoyo gw'eggwanga gwe gunnuma teri abawalana Oluvannyuma lw'okuba nti nno munnange ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi, Bobi Wine yatudde oba yatuuziddwa akumpi ne Honorable Mpuuga Lumbuye aliko byagamba wano. Mayiga baakozesaako ekereziya okunoonya butya Demapuuga bwasinkana Kyagulanyi nga baatuukako n'okutuuka ewa Archbishop Paul Semogere banonye bakwasaganya Mayiga ne bakwasaganye Kyagulanyi ne Mpuuga kyasooka mu Buganda ne kirema ne bakitwala mu kereziya ne kigaana ne bayita ba ereda ne bajja ne kigaana gwobadde okimanyi nti Mayiga akozeseza opportunity eyo ng'ayisa mu kereziya bakole seating arrangement nga Kyagulanyi alina okutuula ne Mpuuga. Tugenze mu psychology mu ntebe zonna lwaki basetinze Mpuuga atule ne Kyagulanyi mu ntebe zonna nga bakimanyi nti bano kabwanango nga bakimanyi nti ki kabwanango. Tugenze mu psychology kati wano tuli mu forensic psychology eyategese sitting arrangement ba MP abalala n'ebitiibwa babadde batudde mu ntulabo lwaki ono bamusetinze atule n'okubanga babadde baagala basiga ekifaananyi kye baali baagala dda public okutegeera ebyo byange. Tukimanyi bulungi nti no munnange Model Music mukwano nnyo gwa Uncle Chumi naye amuvuddemu avuddeyo n'abeera nga amubuulirira avuddeyo n'abeera nga ate amuwabula amugambye nti n'olutalo lwe ne Spice Diana ekyokuba nti no munnange avuma oba alumba Spice Diana si kirungi katukuwa akatambi ka then Chumi oli wange katwogere ekigambo kino ng'owange Chumi bagamba eby'omunju tebitottolwa twekisize akira tunamma oyinza okuba nga abakwetolodde bo tebajja kukugamba kubanga baagala kusuuta naye Chumi namukwaya wuwo abadde wuwo ebintu byonna bwe babisobye omuntu mutuule ne wansi ene mpola n'omuga munnange okiraba kino kiri
ne mwogera ate ne musobola okumaliriza ebintu ebyo naye sigenda kubyongerako nnyo mbikomezaawo so 10 ebintu omuntu bw'ava mutabuse eno mpolampola naye bw'amuddaawo mu kamera nakiraba bambi tekinyuma omuntu abe era kaababe mu nsi muno omuntu alina okubeerako n'ababe ne bw'oba onyiize nze nina wano bw'olaba ebintu ebintabuka naye temundabangako nga nvuddeyo omuntu anvumye ne muddiza banvumye bangi nnyo naye mmaliriza azaali wansi munnange bambi munnange onsonyiwe munnange kale wano bwe mba nakoze buli munnange ensonyiwa nja kukyusaamu munnange kati kiki nasiize lipstick munnange ensonyiwa sijja kuddamu kumusiiga bw'osobola okumalako n'abantu naye zenkanankana n'ebisikite zaaka okitegeera bambi ezenkanankana n'ebisikite zaaka ate kyakubiri omukwano gw'omuntu si ssente bwe mulirinda emikwano egy'essente baana bange Kampala tegikyaliyo mukwano gw'omuntu si ssente omukwano gw'omuntu aba mukwano gwe si ssente ekyo nkyogeddeko nakyo nkikoze ekinkimaze halo bwete tambudde obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku Newspark channel ate weerabira kuba nti no subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section sawa yona atujja kubeera nga tukuwa amawulire amalala agetunaaba tufunyeewo.